Disitulikiti y'Emityana erangiridde nga bwezuddeyo omuntu omulala akwatiddwa ekirwadde ekya COVID-19 era nga kati bawezze abantu babiri abaakazuulibwa mu disitulikiti y'Emityana. Bino byonna bikakasiddwa omwogezi wa disitulikiti y'Emityana Edward Muganga era nga yesakamu olukiiko olwanyisa ekirwadde kino mu disitulikiti y'Emityana oluyitibwa Mityana COVID Task Force. Edward Muganga agambye nti azuuliddwa mukyala atemera ku gy'obukula 24 era nga musawo ku ddwaliro ekkulu erya gavumenti ery'Emityana nga mu kiseera kino bamutusiza dda mu disitulikiti y'Mubende kubanga ewali eddwaliro eridukisibwamu abantu abalwadde ekirwadde kya COVID-19. Disitulikiti y'Emityana ekakasizza omuntu owokubiri nga alina ekirwadde kino ekya COVID-19. Omulwadde ono myaka 24, mukyala ate era nga musawo ku ddwaliro ekkulu ery'Emityana. Mu kiseera kino tumaze okumuweereza mu ddwaliro ekkulu Mubende yali mu kujjanjabwa kati tebakanye ne kawufu w'okulaba nti abantu bonna betebereza beyakolaganako nabo asabbiiti eno okuva ku lunaku olwokuna. So tubakubiriza okwambala masiki, obutabeera nnyo wali bantu bangi, okunaaba mu ngalo ate n'okwegendereza buli wamu gye tutambulira eyo. Ate ye ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi mu Uganda era nga ye musumba w'essaza lya Kinda Mityana Bishop Joseph Anthony Zwa akuutidde abantu okwongera okwekuuma n'okuteeka mu nkola ebiragiro byonna ebyabasawo ko n'ebya gavumenti ebirwanyisa ensaasanya y'ekirwadde ekya COVID-19 kubanga abalwala kati beeyongera kyokka ate n'abafa nabo beeyongera. Obulwadde gye buli naffe mu nsi yaffe eno Uganda bwayingira okuva lwe baatubulira omulwadde yasookera ddala kati emiwendo gigenze gyeyongera. Naye ate mu mwezi guno naddala mu wiki 2 ezakayita obulwadde bweyongedde n'abafu beeyongedde. Abooluganda tukwatire wamu nga tugoberera emateeka agaatuweebwa abasawo. Munaddala okunaaba mu ngalo, okwambala masiki, obutakwatagana mu ngalo, ate n'okwewa amabanga n'obutabeera wantu ddala nga tekyetaagisa. Bannange buli omu yeekuume lw'onoosobola okukuuma obulamu bwa munno. Kuuma obulamu bwo bulungi ate nga bw'okuuma n'obulamu obwa banne abalala. Poliisi mu disitulikiti y'Emityana eri ku muyiggo gw'abantu abatanaba kutegerekeka era nga wano waliko omusajja gwe baatemyetemye yenna n'asigala nga bulere era nga bino byonna ono bamusanze mu kkubo yabadde ng'akutte ekkubo eryabadde limuzza ewuwe. Ettemu lino lyabadde ku kyalo Bongole erisange omuluka gw'ekanyanya mu ggombolola y'e Malangaala mu disitulikiti y'Emityana. Abantu abatanaba kutegerekeka bwe baateeza omutuuze ategerekese nga Moses Mutayomba ne bamutematema ebiso kakana ng'ono afudde era ku kyalo kyekimu abatemu bagenze mu maaso ne basala ebisolo by'abantu, embuzi ko n'endiga era nga na bino byonna byasigadde nga nabyo bifudde. Mwogezi wa poliisi mu Tuntundu erikola Wamala Region Rachel Kawala agambye nti poliisi eriko abantu babiri be yakutte nga no bagenda giyambako mu kunoonyereza n'okuzuula bino byonna lwaki ebikolwa bifaanaganako bwe biti abantu bano babikoze. Tutandise okunoonyereza mu eryakoleddwa e Kanyanya Parish Malangala Sub-County mu Mityana District nga tukutte abantu babiri batuyambeko nga yakoleddwako ettemu ye Moses Mutayomba naye nga obulamu bwe tamaze eŋŋanda okweyongera n'ebyokuziika. N'ebyongo bikubye enkoona bazadde b'abaana abawambibwa omusajja Seduvuto n'alyoka bakaka omukwano ku kyalo Nkuruma South mu Town Council y'e Kasambya. Baladde poliisi ku nninga ennyonnyola ekyaviiriddeko okuyimbula omusajja ono ategerekeseko erya Umaru ng'ono makanika mu tawuni y'e Kasambya agambibwa okuba nti yatunuzza abaana bano babiri mu mbuga eza Stan era ng'amanya g'abano gasirikiddwa era ng'omwana omu wa myaka 11 ate omulala wa myaka 12. Sinziira ku bazadde b'abaana bano nga bonna bamulirwana bagamba nti Seduvuto Umaru yawamba abaana baabwe n'alyoka abatunuza mu mbuga eza Stan ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2020 guno gwennyini bwe baali nga bagenze ku luzzi eyo baali bagenze okuleeta amazzi era nga Seduvuto ono gye basinkana n'assaako Fiona ng'ono ye muzadde ow'omwana omu aliko by'annyonnyodde ku nsonga eno. Bwe bagenda ku luzzi ne bakomawo nga bangamba babaleepinze ne ngamba nkoze etya ne nkwata abaana abo ne batwala ku poliisi ne batugamba tugenda batwala ku ddwaliro soke babakebere oba kituufu babakozesezza ne tugenda ne OC n'atuvuga n'atwala ku ddwaliro eddene erya gavumenti. Musawo Kiwalabye n'abakebera ng'abaana kituufu babakozesezza. Yesango Paulo ng'ono ye taata w'omwana omulala agamba nti poliisi yabasaba ensimbi okukola ku nsonga zaabwe era ensimbi zino bwe zaabuze poliisi n'eryoka eyimbula mu jjula bitayidde ono Umaru kyokka ng'ate
mbunga polisi yekwasa obujulizi obutamala. Omusibe ng'amaze okumpa ebbanga ly'ennaku nga 10 ng'ali wano ku poliisi ekasanja osi yantumira omusibe lekale kwaitookero nga muwe ssente atwale omusibe emuganda sente sizirina n'okwala okutwala omusibe omukebera yangamba nti w'emitwalo 2 tutwale omusibe wali ku ddwaliro bamukebere bwe nagenze mubende okulondoola omusibe wange baŋŋambye abakola ku musango ogwo nti bo bwe baaloweza fayiro owa state attorney omusango yalagira omusibe bamutte kubanga obujulizi bwalimu bwali tumala. Bo abaana abatunuzibwa mu mbuga eza Stan boogeddeko ne Radio Simba ne bakakasanga mu malwono bye batunuza mu mbuga ezo. Omusajja yatwala twali tumaze okusena amazzi n'atwala kati nga tumaze okwetuka obudomola n'atugamba tunoddeyo emabiga ge n'atupa kibo kati we netwamala netuuka mu mwayi n'atugamba tulina mwambule emwengwe n'agamba mwambule emwengwe zama zonna n'akwata ekiteeteeyi kyange n'akyuzaamu n'amala n'agamba mwe mutuulaawo nga mulanamiza netutula nga tulanamiza n'agamba mwebake mwekwate ku maaso netwekwatako n'amala n'atandika kukola naye temukaaba temubyogerayo. Ye omwogezi wa polisi mu tuntundu erikola Wamala Region Rachel Kawala ategeeza nga bwe bafuna okuwabulwa okuva eri omuwayi wa gavumenti Mubende nga Umalwono bw'alina okusooka okuweebwa bondi ya polisi ateebwe lwakiri akaseera nga ne polisi bw'ekola kunoonyereza kwabwe ate oluvannyuma oba wanaabaawo ekiyinza okuddirira. Tulina okunoonyereza okulala kwe tulina okwongerako mu fayiro era n'omwami ne tumuwa police bond era ne tutandikirawo okunoonyereza okulaba ebibulamu mu kunoonyereza kwaffe naye nga okumuwa police bond kiba tekitegeeza nti omusango gumuggiddwako naye ng'okunoonyereza kwawedde era we twogerera fayiro twagisindise ewa regional DPP agitunulemu naye atuwe obuwabuzi bwe naye nga bwenaavaayo tusuubira ejja kuba sanctioned omwami ono police bond ye ejja kukansolingibwa era akwatibwe mu bunnambiro tumuvunaane. Abatuuze mu luka gw'ekibengo ekisanga omugombola ekikyusa mu disitulikiti y'e Luweero abaludde nga bawanjaga olw'amazzi nga ne mu bitundu ebimu babadde nga bagasena mu bidiba entimu ezinywa ne banywa nazo bandiddako akamwenyumwenyu mu budde buno wabadde ng'ayogerako eri abatuuze ku kyalo Namalimba Ali Ndawule yegwanyisa obwa palamenti mu ssaza lye Bamunaani kagamba nti ebbula ly'amazzi mu kitundu ekyo lyeyongedde wabula n'asuubiza nti wakyaliwo essuubi okuzzaawo nayikondo zonna ezaali zaafa olwo ate abantu koona abali mu bitundu ebyeyo basobola okwefunira amazzi amayonjo. Bino abitegeezezza abakulembeze ab'ebyalo n'abantu abadde bamwegese amaaso n'amato era bw'ati bwabategeezezza. Ku nsonga chairman gyayogeddeko obuzibu bw'ensanze wano ettooke ekkulu bwe buli emakonkonyigo bwe buli wano emanywa bwe buli ebbinikira bwe muli Namalimba bonna abantu bakaaba mazzi abantu banywa nante banywa ku kitoogo n'olwekyo nze mu buvunaanyizibwa bwange bwe mumanyi nti era ndudde ebbanga nga mkolera ku kigambo ky'okubawa nayikonto era ngenda kanyizibwa ndabe ng'ebitundu ebyo bifuna nayikonto buli kitundu abantu basobole okunywa amazzi amayonjo kubanga amazzi bwe bulamu. Kati tuli mu kirwadde kya COVID ekirwadde kyetaaga buyonjo kunaaba mu ngalo kati bw'obanga amazzi g'onaaba mu ngalo nago makyafu ate nga eddagala erikuwonya ekirwadde kitegeeza nti tuba twongera bulwadde n'olwekyo njagala mwongera okwekuuma obulwadde buno naye ng'ebimu ku bizibu bye tugenda okulwanyisa okusobola okukirwanyisiza ddala kwe kufuna amazzi amayonjo. Bino si bya bufuzi si byakuba nti nno waliwo embeera y'okunoonya obululu naye abantu b'ekitundu kyange kino mu butuufu bali mu nnaku era ennaku eyo nze nsobola okugibajjamu. Waliwo omusajja mukulu awo mutuuze ku kyalo Mwererwe B mu Gombe Division Nansana Municipality mu disitulikiti y'e Wakiso awanyagidde gavumenti ne Minisita Pass Namuganza omubeezi wa minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ettaka okuvaayo awaliriza omusuubuzi w'ettaka Ibrahim Musoga gw'alumiriza okumuguza yiika y'ettaka emu erisangibwa ku kyalo Kaligga mu Kapeeka Sub-County mu disitulikiti Nakaseke mu mwaka gwa 2016 kyokka ate oluvannyuma yagenze okuddayo ng'ettaka lyerimu ate baliguza n'omuntu omulala. James Kayanja yalumiriza Ibrahim Musoga okumuguza ettaka ku bukadde bw'ensimbi buna n'emitwalo 50 ng'ennaku z'omwezi 2 February w'omwaka 2017 era ne bakola n'endagaano gy'alazeeko ng'eriko omukono gwa Ibrahim Musoga eyamuguza era nga yali musuubuzi ddala
era n'amusuubiza nti wakumuwa n'ekyapa mu kiseera kitono ddala era ng'enteekateeka zonna bwe zinaaba ziwedde. Wabula ono agamba nti ekyamwewunyisizza ate kwe kuddayo alambula ettaka lye, kyokka alaba n'asangako omuntu omulala, wabula bwe yamubuuzizza yajja atya ku ttaka eryo n'amutegeeza nga Ibrahim Musoga era y'omu yamuguza n'ettaka eryo. Nina omwami omu gwe nagulako ettaka liri Kasiga. Ettaka eryo naligula ne ndisasula naba nga tammanja. Nekyanneewuunyisa ettaka nga mmaze ebbanga nga sigendayo nga n'ebiwandiiko byange mbirina, ettaka ngenda okuddayo ng'ettaka alitunze nga n'ebyange byonna abisaayeemu. Ettaka liri Kasiga mu kitundu ky'omwami Rutamaguzi. N'ettaka eryo mpere nembe nali okumala ebbanga, omusajja nga mbuzaabuza ettaka yalitunda. Yaligula asimbamu kalituusa nsinga n'obuwanvu. Bamuyita Ibula Musoga, alina woofiisi e Masulita tawuni. Nsaba ab'obuyinza bonna we bali kuba ntambudde wonna wengezezzaako ko ndabika nti nnemeseddwa kale. Njagala omukono omuwanvu ogwa gavumenti gumunnoonyeze wonna waali nange nfune obwenkanya ng'abantu abalala bonna. Njagala omukyala akwataganya n'ebyettaka bamuyita Basisi Namuganza, mbadde nsaba maama wange otutaase. Abamu ku batuuze ku kyalo kye kimu awali ettaka lino bategeeza Radio Simba nti Kayanja James yasooka okugula ettaka lino lyennyini, wabula mbu beewuunya nnyo okulaba Ibrahim Musoga okuddamu ate n'atunda ettaka lye erimu kyokka n'aliguza ate omuntu owokubiri. Abatuuze bano basabye gavumenti okuvunaana abasuubuzi abeenyigira mu bikolwa ebifaanaganako weebiti, gamba ng'ebireetera abantu ab'enjawulo okufiirwa ensimbi zaabwe kyokka ne batunda ettaka ate ettaka lye erimu ne baliguza n'omuntu omulala. Gavumenti abantu ng'abo abatunda amataka ne babasasula ate oluvannyuma ne bamala ne bakola ki? Ne baguza abantu abalala. Nze ngamba kati nga Ibula ekintu kye yakola tekyali kirungi okutunda abantu bamaze omuwa ssente ate n'aguzaawo omuntu omulala. Tekyali kirungi. Nze ngamba yandibadde bakwatako ne bavunaana ne bataddamu kukola bintu biringa bwe bityo. Kugamba ekintu ekyo Ibula kye yakola kyabulabe. Baka kati ono agamba wawe kuba yagulawo. Ate ne bali nabo baagula. Ekituufu baagula. Kifo kye kimu. Naye ng'ono ye yasooka okukigula. Kwegamba gavumenti abantu bwe batyo yandibadde bakwatako n'omukono ogw'ekyuma. Radio Simba yogeddeko ne Ibrahim Musoga omusuubuzi w'ettaka ono ayogerwako era nakkiriza nti yasooka okuliguza nti ettaka lino yasooka kuliguza Muzeeyi Kayanja James wabula n'addamu n'aliguza omuntu omulala kyokka n'agamba nti Muzeeyi Kayanja ono engeri gy'agenze mu mawulire tagenda kumuddiza ssente ze era agende mu maaso akole na buli kimu ky'abeera ayagala. Ngena kuta Mungu wetu. Hiyo hawa wanasema sana masula. Watembo genda wanawa